yasinzeewo abo ndala y'abatakubye waliwo abatakubye kalulu kabaka naye okusingira ddala eno ebakwatako obutereevu era mbeebaza enteekateeka eno eyattabamiruka w'abakyala mu Buganda ebaddewo okuva mu 2014 muyogeeyoge. Enteekateeka ezitugasa tutera okutandika ennyingi naye okuziddamu ne zibeerera si kyangu. Awo nno abakyala ba Buganda mutukoze bulungi. Mutukoze bulungi. Ate nsanyusa okubalaba nga muli basanyufu era ndowooza waagalayo enteekateeka ey'okwewummuzaamu. Edda nga temunnengera nnyo ne mukyala wange oyo gwe mulaba Margaret twewummuzangamu nnyo, naye ennaku zino muli bazibu. Bwe tuvaayo tulye ku dansi nga mujjayo kamera. Naye okwewummuzaamu kya muwendo nakyo. Nasanyukira nnyo omulamwa ogwattabamiruka ono ogugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eya Nnamaddala, era nabategeeza mu bubaka bw'okukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda nga 3 Ogwokuna guno omwaka nti abakyala bwe bakwata ku kintu kyonna bakikola n'omutima gumu awatali kuwankawanka. Fe abasajja tumagamaga nnyo. Omusajja atunula Namirembe n'avaayo n'atunula Rubaga n'avaayo n'atunula eri. Awo nno amaanyi gammwe gali mu ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe, era bulijjo bw'omala okuzuula amaanyi go ogakozesa n'otuuka ku buwanguzi. Mbasaba tugatta amaanyi ago mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko nga tuwagira emirimu egikolebwa abakyala ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe. Era abakyala okubeera ab'enkizo kirina kutandikira ku mukyala kinnakimu ng'amanyi nti asobola okukola n'ejja mu nvuba. Abakyala bwe mumalirira, bwe muteenyooma, olwo omulimu gwaffe babbammwe kubeera kubawagira. Omanyi bw'oba omutiitiizi teryakuwaagira, teryakugoberera ne bw'obeera mukyala. Bw'oba olina ky'oyagala okukola naye nga neebala akulaba, teweematidde oli awo pipira agamba tojja bisobola. Abakyala ku mulembe Omutebi twagala bamalirivu. Mubadde mugoberera bye tukola, era okutandika omwaka oguwedde tukubiriza abaami bawe bakyala baabwe emisiri gy'emmwanyi egyabwe ku bwabwe. Ekyo bwe kinaabeerawo, obwagaza abakyala ku mmwanyi bujja kweyongera. Era abaami mbagumya nti abakyala tebajja kunoba nga balina emisiri egyabwe. Maama wange yalina omusiri gwe, temumpuliranga nti banyumiza bulijjo.
naye maama wange nga yenna abafumbe yeebuuzibwako. Era nasanyuse nnyo bwe twabadde Butambala, nabaddeyo naye mukyala wange ono mukyala wange bannange Aisha Kabanda, era twatambudde ffenna. Naye nasanyuse nnyo bwe twabadde eyo ne ntandikira mu nnimiro y'omukyala ayitibwa Winfred Namyalo, ate nga nebba Aloysius Sempijja amuli awo ku lusegere, si mutiitiizi. Abasajja abalowooza nti omukyala bajja kumutwala ng'alina kaafunye oba tajja kuwulira. Ekiwuliza abakyala si ssente zino ze bafuna. Owekitiibwa Kitooke kirabika akimanyi. Omukyala bw'omukwata obulungi tayinza butakuwulira. Ne bw'otamuwa nsimbi, ne bw'omugaana okukola nga tomukwata bulungi era takuwulira. Kyokka bwe tugamba abakyala okuba abasaale mu byenkulaakulana, tetugamba balimi bokka. Tulabye abakyala abawerako. Tugambe ku ludda olw'ebyenjigiriza ng'abatandisi ba Green Hill Academy wano, omukyala ne mukulu we omukyala Janet Nkabiddwa Mudowe kati bagenzi, naye baali bakyala. Kati amasomero ago aga Green Hill ge gamu ku gasinga ettutumu wano mu Kampala. Mu bannamakolero tulina mukyala Sarah Mulwana ne bawala be, simanyi lwaki temwabayise. Abo batambuza emirimu gye baalimu n'omugenzi James Mulwana ne bagitambuza bulungi. Tulina banna wooteeri nga Hajjati Sarah Kiyimba mu Brovadi e Masaka. Tulina abakyala abalala, tugambe nga mukyala Alice Karugaba owa Nina Interiors, bangi kummwe edduuka eryo mulimanyi, oba mukyala Teresa Mbiire azaala ono munnaffe Charles Mbiire, n'abalala bangi bensobola okubamenyera abayinza okubawa amaanyi n'okubawa obumalirivu ne mukola ne musituka ne mwezimba. Era olukalala luwanvu. Abamu bali mu kisaawe kya byabufuzi nga bano bembalaze. Tulina n'omulamuzi wuuno si mukyala. Abamu bannabitone nga Joanita Kawali ataba kutusanyusaamu wano. Bonna abo batuwa ekyokulabirako ekirungi. Bulijjo bw'oba oyagala okubaako ky'okola, gumira ku mulala akikola. Ate ali mu mbeera gy'olimu, muleme kutuleetera abakyala beeri mu Amerika ne China be tutalabangako. Naffe tubalina abaawano. Akikubye yakubidde Mukama yekka mu ngalo. Nassanga yakitegedde. Waliwo eyaŋŋambye nti kubawo nnyawo, kansuubire nawana anaŋŋamba nti kubawo nnyawo. Wabula abakyala okuleeta enkulaakulana eyannamaddala eri bo bennyini n'eri eggwanga, balina okukola byonna bye bakola nga bya mutindo. Ekimu ku biremesa enkulaakulana y'abakazi mu mirimu gye bakola oba mu mitendera gy'obukulembeze bwe butafa ku mutindo kwe bakolera emirimu ne bakulembeza ekyokubeera abakazi. Emirundi egimu bwe bakola obubi emirimu ne babanenya nga bagamba Mukama wange tanjagala kubanga yankwana n'eŋŋaana.
nkubewo nnyawo. Mu bitongole ebyo bye mbaddemu okumala ebbanga waaliyo omu ku bakozi nga mukyala muwala muto mulungi kaalaala. Kaakati bwe bamuwa emirimu nga tagikola bulungi, kwe kumuyita ne mugamba owaaye, lwaki tokola mirimu gino? Fayiro eyo eri wano nti omanyi gundi oyo ayogera nnyo, nze okuba nnamugaana, ayagala kuntwala ku kofi naye nagaana. Ebyo nabyo gye biri. N'abasajja abatulugunya abakazi kuba babakwanye ne bagaana nabo gye bali. Naye n'abakazi abakyekwasa, kaakati mmwe nga bwe muli balabufu ekyo mukyewale, mukole bya mutindo. Abalala mu kifo ky'okunyiriza emirimu ŋŋamba abakyala batega kanyeebwa. Era mu bitongole eyo waaliyo omukyala nga munafu, so ate ng'enkola y'emirimu yeekuweesa obubonero. Ayagala bamukuze naye tayagala kutuuyana, ye yeesiga kanyeebwa. Kati olumu ne muyita ne mugamba nti obulungi bulinga kimuli, ne bwe kinyirira kitya kimala ne kiwotoka. Naye bw'okola obulungi emirimu gyo, enkola ye ey'emirimu kye kimuli kyo, ekyo tekiwotoka. Mbabuulire kye yaŋŋamba, nange nnina okukozesa Katonda kye yampa. Kaakati mbabuulire gy'ali, mulina olugambo. Emirimu mugikole nga gya mutindo. Era nze ndowooza nti ku mulembe guno omutebi ekinaaleetera abakyala okwekulaakulanya bakuze Buganda, bakuze ne Uganda, kwe kukola n'amaanyi. Mukole n'amaanyi, mube bayiiya, mube banyiikivu, mube beerufu. Omanyi abakyala boogedde, ndowooza omukyala ono owa Sehud oba yagambye nti abasinga mu makomera balenzi oba basajja. Naye nze nakozesaako omukyala omufumbo, nali sikirabangako, n'atwala ssente mu bbanka, bw'oba omuwadde emitwalo 2 n'ateekayo 10, ne bakubamu sitampu nti ataddeyo 10, n'akuutiza n'ateekawo 2. Kati bw'oba tokigenderedde ogamba yabadde akoze ensobi, nga mukyala mubalagavu naye ng'obubbi. Nali sirabangako omukazi mulungi mubbi kwenkanaawo. Ate kituufu abakyala aba Buganda mukole nga muli beerufu. Webala akubye engalo, mukole nga muli beerufu. Ate bye mukola mubikole n'okwagala, nga bya mutindo, nga muli bamalirivu, nga temwenyooma. Mu buli ngeri bwe munaakola bwe mutyo, enkulaakulana gye munaaleeta eri mmwe mwennyini n'amaka gammwe n'eri eggwanga lyaffe n'eri Uganda yonna, ejja kuba ya nnamaddala, kuba mmwe temuwankawanka, temumagamaga, temulinga ffe. Kamalirize nga neebaza minisita bwe bwenkanya obumusobozesa okutuuka ku mikisa egireeta enkulaakulana. Emikisa giyitira mu byanjigiriza n'okubangulwa.
kyetuva tetwagala muntu yenna aleka mabega mwana muwala nti kubanga ye muwala alina okufuna ebyenjigiriza n'okubangulwa. Ekinaaleeta emikisa bukulembeze, abakyala babeere mu bifo by'obukulembeze naye tibafunika. Era mu abakyala nyabo bootwalaawo ekitiibwa Mariam, teri kintu kizibu nga kufuna abakyala bakulembeze. Abantu bajja ne baŋŋamba kale kabaka ali yalonze abaami mulimu abakyala bameka? Ne mbagamba kabaka yabanoonya abakyala nga tabalaba. Ne Kayima wuuno mukyala, n'owekkoki wuuno mukyala, n'abalala n'omumyuka wa Kaggo naye mukyala, Dr. Mutendeke Mulamba. Naye abakyala bangi bakyalimu okwekomomma, okwenyooma kwenjogeddeko. Onoonya amannya ag'abakyala abalina omuzinzi oba bateeke ku ziboodi oba tubateekewa naye nga bali mabega. Mutabamiruko ono ebintu ebyo mubikubaganyeko ebirowoozo. Era n'emikisa giyitira mu kwetaba mu nteekateeka ezireeta okwezimba. Awo nno kikulu nnyo okuteekateeka omwana omuwala kubanga yagenda okufuuka omukazi. Ate era kikulu nnyo n'obutakotoggera mukazi lwe tunaatuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala. Oweekitiibwa Minisita ndoza twetaaga ttabamiruka w'abaami. Kubanga abantu bangi boogera ku mwana omulenzi ennaku zino, na wano nsanze mumwogerako. Naye abaana balabira ku bakitaabwe. Nze ndowooza nti kirungi okukola ttabamiruka w'abaami baddeyo baleme kwemanya ssajja. Omusajja okubeera omutwe gw'amaka kitegeeza bukulembeze, ate obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa, si kujagalaza birevu. Awo nno ttabamiruka w'abaami ayinza okwetaagisa tutandike ku by'omwana omulenzi. Neebaza mwenna abeetabye mu ttabamiruka ono okulaba abantu ne bava mu bizinga ne basula kuno, abantu ne bava Ekkooki ne bava e Buddu ne bava Kabula. Si kya ttendo. Mwebale nnyo bannaaye, mwebalire ddala. Nziramu okwebaza abateesiteesi, neebaza bannamikago n'abavujjirizi aba minisitule ey'ekikula ky'abantu bakyali wano, na bano mwenna abali wano tusiimye nnyo, tusiimye bwongerwa.